nnyo Mukama yanyimusa n'anteekamu abantu nga basatu munsi nina omuzeeyi gwe baali bamanyi ow'ebbaba nina bakidde awo ow'emikolo nina ne bakidde awo azze mu kyaki ewaba okusonga akebama nze kingingi mutini bakidde awo eyakamunyanya n'embeera yawo ow'emikolo yenze Sendakire Joseph Bakidaawo omulungamya w'emikolo era omwogezi wanyu eryokwanjula n'embaga omukolo basabale bannyabo tuyingizaawo omugole waffe omujja Pastor Wilson azze mu kyaki yenze Sendakire Joseph Bakidaawo ambassador wa Roseform Mattresses kama akusitudde mu nsi pasita okuva lwe najja wano mu kusaba ate ne tutandika ekkanisa mu konsati yaffe Katonda yabaddemu eno ensonga eyo nojjukirayo bulungi okuva olwo Mukama n'anzitula aba Roseform Mattresses ne bandabamu ekyenjawulo ne bamba okuba ambasada waabwe buli wamu mu Uganda era olwamaliriza nagenza okulaba nga okwerabira si kirungi ne tutuula ne bakama bange ne bantikka obubaka bwenkuleetedde ssebo nga bakuwadde omufaliso gwa high density smart otandike oyongere okusula obulungi nga bwebadde osula nsaba baleeta ebirabo ebyowano munaki kakati effaliso eryo musumba tutaddeko katoopa ako koolaba omufaliso bweguwagukalubirizaamu oyongerako katoopa ako neweebakira ddala ewagonda era neereetayo ka bebikooti ako okuva mu Roseform omukyala yenna alina omwana gwolonda wano mu kyaki aliwo ng'alina omwana omuto tumuwadde bebikooti eyo ne tuleetayo ne pregnancy pillow ye pillow gy'olabye eyo pregnancy pillow eyo nayo ofuneyo omukyalo omwali mu kyaki ali olubuto naye muweebwe obwebwago obutikiddwa mwami Robert Zikusooka director waffe okuva mu Roseform nebusimu ne bateekako emitwalo 5 egy'okuzimba kyalo era tutegeeza nti omwana tenansana akulankulanye naye simu oyogera kulyakulya byokka nti byebituuse Nansana naye tulina showroom yaffe Nansana wali waggulu ku masitolo waawo Roseform oyitayo n'olaba ebirungi na buli muntu yenna mu Nansana aba Roseform neyanziza nemuba nebalize Mukama abeera Roseform omukisa era nze Bakidaawo omukisa okundowoozaako era nsabye ne branch yaabwe eya Nansana ekole nnyo nnyo mu linnya lya Yesu Kristo ne mu ggwanga lyonna. Amen.